bannange mpozi n'ekirala kye mbadde sibagambye, omukyala yaŋŋambye ngenda kukwata alire mu kisenge, omukyala yaŋŋambye ngenda kukwata kiripu ku kiripu naye yaŋŋambye kuziriliizinga oba okuzipabulishinga, n'aŋŋamba ajja kulaba bw'anaaba yeetaaga bw'okinaba nga bbaawe nga kituufu abadde akikola nga waliwo kyonna ky'abadde akola tujja kuzita, kyekijja okumukakkanya ku mutima. Omukyala bw'agamba n'agamba ne bw'anaaba mu bbaawe tonna ky'abadde akola nga buli kimu kiri okay, terina kuliliizinga videos zino. So kati y'ensonga lwaki tugenda kuzitereka. Olunaku lwonna obudde bwonna bw'omulaba akakiripu akasoose manya nti waliwo ekitali kituufu, mujja kwenda paka paati esembayo kubanga tugenda zikwata zonna zibeerewo, tubeere nga tubalagako kamu ku kamu bwe kinaaba nga kikonfamingibwa nga omwami alinamu embeera yonna. So ekyo njagala mukimanye nti omulaba mulabika kano kakiripu nkafulumye, mumanye nti omuliro gukola ki? Gujja. Kitegeeza omwami abadde nga bakyakweriisa nkuuli, abadde yeeriisa enkuuli. Naye bw'anaaba nga talina kyamanya tujja tungali innocent, of course bino temujja kubiraba era ajja kubyesigaliza. Omukyala kye yasazeewo mukipinge on nga muwatchinga whatever happens, be strong. Naye wankubulira ebyama byange tobako gw'ogambanga. Sina gwe ngenda kugamba. Nange onaba mbulidde ebyama byo sina bwe nzija kukola ki? Ng'ogamba. Diiru. Yaba Siba. Siba. Gamba Aunty Rosette. Aunty Rosette. Bw'ombuuliranga. Ekyama kyo. Nenkyogera. Mukama nkube ebbalaayi. Nange ndayire. Bakulu tebalayira. Amannya gange yenze Nnyondo Rosette. Amannya nze Nnyondo Whitney. Gankola ne Nnyondo Gleam. Tuli wano ku Nnyondo Gleam Beauty Spot nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nnyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nnyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana wattu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli, tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Nze musawo waabwe. Nze musawo. Kaakati abasajja bakozesa mbu yankozesa naye ate nandeka, nekakaaba. Abasajja babi. Kati ennamba ya mukama wange mweri oba. Akaakati leero tuli ku ate mission ndala. Tuli ku new mission. Omukyala ng'alinga gwe mmanyi. Omukyala wa Pandimu. Anyway, wama badiya eno mission ndala gye tuzzeeko. Oba tugenda giyita mission ki? Oba mission kwetega? Kubanga amaka genzizeemu oba gennombye nze kwetega. Omukyala aseze. Olowooza. Omukyala aseze. Amaka genzizeemu. Ndoza n'ennyambala mugiraba. Naawe kwambala obuntu obumpi. Naye era ombwambadde. Oguni nnyoko. Abanga kisina nnyashi. Simanyi ennyenya. Nyinza okuswalirawo nga tennyenya. Abagamba sirina nnyashi. I have my nyashi. I got my nyashi.
Chakati very serious kangende ku nsonga. Abasajja mulumya emitwe, abasajja mulumya ebiwoowoolo, mulumya emitima, mulumya ebibumba, mulumya obutaago, mulumya buli organi ey'omukyala. Muli babi. Hello, how are you? What is your name? Do you go to school? Which school is that? Do you stay here? Where is Mama? What is she doing? What time does she come back? What time will she come back? Now. Eno kangende ku mission. Kulamusiza sewo. Ogenda wano taata. Bantumyeko wano nyina kalemo kengenda okola ka kwetega. Kansubire size kwetega kuggwe. Mission ebe efudde. Anyway, tugende maaso. Lwaki ontunuulira? Kali, you can go inside, eh? I'll call you in case I need you, eh? Thank you, baby. Sala wana buntunuulira. Kakati, wama tudde ku mulamwa. Omanyi nange nti nkombooza nnyo, nnonooza nnyo. Tudde ku mulamwa. Waliwo omukyala follower waffe, Abanyondo Media. Omukyala ono yagenda waabwe kuzaala. Era amazeeyo ennaku entonotono. Naye mbw ali mu nteekateeka zikomawo, wabula ayina eŋŋambo ze yafunye waneeno. Wapangisa n'omwami we ku zino apartment ze mulaba waneeno. Ayina olugambo lwe yafunye lwateekakasa. Wabula nga teekakasiza muntu yenna, tasazeewo kwesiga muntu yenna, yeesize nze. Era naŋŋamba Rosette, genda mu drop yo oggyeyo obuntu nga si buwanvu nnyo, tutera okwambala ku buntu obumpimpi. Nti ewaka ewange nyinayo maid. Naye omwami wange ono okusiza ku bintu byaŋŋamba andaga nti omukazi n'ojja ng'ozze kumwetega tayinza kukutegulula. Njagala onsuulira enkesi eri maid wange ono okusiza ku lugambo lw'empulira. Maid wange ne mwami wange waliwo ekibali wakati. Era omwami wange ono singa oba ogenzeeyo n'omwetega n'osoomooza, ayina engeri gy'aŋŋamba mbu ye tasobola kukola ki, asobola okukutegula. Kale mukwano, yebaleko ddiya. Osokera ki? Yakola ki? Mulife, don't run, tunulako eno. Ndoza kamera mujja watali nnyangu. Kamera si nnyangu ya kuyimiriramu, kamera si nnyangu ya kwetagamu, kamera si nnyangu ya kubeeramu. Kasooke nkwire ku mukyalo ono, just ankakasa bawe wano kubanga okusinziira ku ndagiriro ntegeddwa okuba nga ntuuse. Yaŋŋambye gundi, yaŋŋambye gate ya black, kuliko buno obugundi buno obwaki obwa yellow. Nsuubira ndi mu kifo kituufu, gali maduuka. Yaŋŋambye opposite eno ennyumba ey'amabaati amamyufu. Ako nno si kalango. Omwana akubye akalanga akubidde Miidu. Mbwatwala abantu abaagala okugula poloti. Mama tagenda kukwata, yaŋŋambye agenda kubeerako. Hello. Hello. Mama gyebaleko nnyabo. Kati kansuubire nti ewaka wentuuseewo kubanga waŋŋambye gate ya black eriko buno pipes bwa yellow. Opposite waliwo ekikomera kirina amagundi amatafali ga 99, then amabaati mamyufu. Ennyumba eri opposite, then zino apartments nzirengedde wano kakalina. Nsuubira ndowooza we ŋŋenda. Kati naye gwe omwami wo omwekakasa gwe mutima muli tomwesiga. Netiwaaka.
Banayinza oba oli mu kyalo kyawa maama oba otambuleko side tufune network. Kati nkuwulira. Obulamu balage basimanya afa kinensi. Gwe lwaki ono ndowooza ebikyakukwatako netegeeza ki? Lwaki gwe otusoomooza mukwano? Maama asaba osooka onsonyiwe mu katono nnyo. Lwaki otusoomooza? Abula madam munnange nsaba onsonyiwe. Samazire mukubire katono. Wama wabayita. Omanyi byakola. Kati gwe biki byokola? Nenda genda tagenda kuteekamu. Genda. Kati gwe obadde otukola biki? Ono bannange mundeke nkola emirimu. Ate oba omukazi abadde atonga ninga n'ennyimbu. Kyokka atya kamera anonooza. Yandibadde yeetika kidomola kye n'afa ku bibi naye answazeemu omumwa neguwambuwa. Alina byakoze. Oli erya kafeneeke era tuliiko. Omuntu obeera kyokka awubye embaliga naye kankubire omukyala. Naye nga basajja nenga ekikumya okirabye. Tetumuliko kamera zaffe zitunudde walala. Ekisinza okunyumira atutte ekikumi ate mukazi mukulu. Madam. Hello. Kaakati bambi nsaba onsonyiwe mbadde nfunyemuko ebintataganyizza naye nga nkuliko. Kaakati nze ndakubuuza omwami wo wali omukwaddeko mu bwenzi oba n'omukazi omulala yenna wadde musimu oba nga wali omusanzeko n'omukyalo omulala yenna bukyanga mubeera mwenna? Simukwatangako direct naye mubuusabuusaamuuko ku ssimu naye nga sikakasanga kituufu ddala. Kati mu byonna ki ky'osinga okwagala nkukolere? Kubanga binyina okubeera lunaku bbiri. Naye okimanyi nti oli emirimu gyange gy'ozanyiramu maama. Onansonyiwa munaye naye mbadde njagala oba ogenda kukikola jangu oyitewo mukwano. naye nga mbadde njagala omunketterekooko omunyabireko yenemeegi biri bitya oba ogenda kukola otya oba ogenda kutegawa kamera oba ogenda kukikola otya. Anti ndoza wamugambye nti mulamu wajja si bwe kiri? Olwedde namugambye. Olwedde wamugambye yagenda kuba asuubiranga mulamu naye simanyi wootaakaabirwa kuba nti olwosingayo ndi mukazi mufumbo naye nyina obugoye bwerekedde mu kabaaga muneeno bwe ngenda okwesalanga. Simanyi bakinaakuyisa bulungi. Tewali buzibu wadde tuli ku mission tumulabe. Tuli ku mission tumutegeere kikyali. Naye abasajja balimba nnyo. Lwakuba naye yakulayinga voice note zo zewampadde naye gundi sigireese essimu yange eri endala. Abasajja munaye bwe batyo sometimes kale asobola okuba nga kituufu oba nga ngambo z'abaneiba oba nga si kituufu.
naye nga abasajja mu ngeri y'okwegaana kati nze nanyumidde engeri gy'adde avumamu omwana sisobola oyo ali kino ali kiri zasala mukabundi bw'atyo saagala maidi si muntu kale alina engeri gy'ayogeramu ejereegerera tasobola kwagala maidi nti balina kye balaba ekigenda mu maaso kati maidi wadde okwogerako naye kale anti waŋŋambye nkwata ku mukono oguba gwa ddyo eri ku gundi kufula ey'okubiri ku gundi esembayo naye n'ey'okubiri kale nategeddewo ndoza kaŋŋende bugenzi katulabe ekiba kiddako nja kuba nkubira ekigenda mu maaso yakomawo ssaawa nga mmeka okuva ku mulimu ye meddiwo ali mu mbeera ki alinamu ku mpisa oba talina mpisa wabula madamu sikyakuwulira olwa netiwaka ngende nkola ogwange nja kuba nkubuulira akati kino ekimotoka ekiriwo tugenda kugenda bakiddene kino ekimotoka kale kiriwo tugenda kuba nga tugenda mugundi eyo empini yange nze musawo waabwe nze musawo waabwe nze kasawo kaabwe kakati tugenda naye kiri kyangenda obbagamba kiri ekintu kimu nti abasajja enamba esinga baagala nnyo okwegwanyiza bamaidi ate ne bajerega okusinziira ku voice note omwana zadampeereza yarekodinga omusajja byayogera bana musajja akudaala ayogera bubi nze maidi ayogeranga kugamba maidi kasasiro ali awo nga bw'onaawulira nti omuntu ayogera ku kintu naye nga kikasasiro tekikyasobola kukozesebwa teri asobola kukikozesa teri akyetaaga kale ekintu kye baasuula nga tekikyetaagisa n'engeri gy'addamu insultingamu mu butuufu ng'oyinza okulowooza ndowooza n'emmere gyafumba tagikola ki tagirya anyway abo basajja baffe ebiseera ebisinga beewakana beegaana bajerega naye tetujja kumusalira musango kuba tetunaakumanya omukyala yaŋŋambye enzige nange ennaku ziri bbiri nagenda kuba nga akola ki ng'ajja era ndi kalimo nze bulungi nnyo ntaddemu n'obuvaazi bwange bwemanyi nti nno kibeera kiggwa si yenze omukyala gw'osobola okulaba nogamba omukyala wuyo mulungi bulabula wuyo ayiseewo twala tugende naye ekizigo kyenkozesa era kyoba olaba nga sirabira ekizigo kyange entambula nakyo buli wendaga ekya Nyondo Glim kale mwana wattu omuntu n'owaba nga teyalyetaaze okugamba nti nno nwi omuntu n'owaba nga bayisiwa kugamba nti nwi naye kundabika gyendabika mu sikiini yange eri gyendabika mu ekituufu kinti nkola kindabika bulungi so omukyala ono alinga nga ayagala okusembereza omuzigo esigiri kyagezaako okola lwakuba nti nange simuuvingibwa bwe mba nze kalimo mba nyina kuba nga nze kalimo kubanga ekituufu nkikola ki nkimanyi so nze ngenda kuba kiteekeddwa okukola naye nga mbasaba mwenna abatugoberera abatulaba ffe weetuli okuba nga tubayambako mu ngeri emu oba endala nga ffe aba Nyondo Media ate era nga tubasaba mujje mutuwagire ku kizigo ekya Nyondo Glim nga bwe mundaba bwenfaanana baana ba maama ze kamera zamboola ate wabuli muntu gwensinkana agamba Rosette otuba tukulaba tulaba ekikazi ekikulu tulaba omukazi omukulu tulaba akazi akakadde tulaba kwegamba naye ate wonsanga omuntu physical oli nasanga physical agamba Rosette ng'oli muto inakukyosa nsiri muto naye olwa product gyenkosa ya Nyondo Glim endabisa buto bwokka omuntu wansikana physical agamba Rosette olina emyaka 22 olina emyaka 23 gye myaka gyendabika ng'onsanze physically kyenyinza okubagamba naye olw'ensonga nti kamera tezansiima abantu abamu kamera tezibasiima ensonga lwaki wano ku kamera kyemundaba si kyendi kubanga Rosette mpulira n'ennaku buli wensikana ndibagamba Rosette ku kamera bika birala kamera tezakusiima physically kyobula kajala nnyo okusinkana naddala abantu ba clients baffe aba products zaffe eza Nyondo Glim
njagala nnyo okubasisinkana kubanga obadde abaddamu amaanyi n'atandikuza agamba eba naye kankole ki kanguleze nyina bensinkana n'agamba Rosette bulijjo obiranga ffeno nga tumanyi buno filters nga tumanyi ate n'ekyalo okola nabyo okutula mu filter sometimes oteka mu filter naye bukulabisa bubi so tulabika bulungi mpozi n'ekyalo bamaama ne bataata simanyi oba nfukamire oba mbasabe ntya bamaama ne bataata kanzikakane nga mbagamba mundaba wano eno sina kyamaanyi kyendi era sina kyamaanyi kirawo kyennyingiza naye ekyenyinza obbagamba nti embeera y'ensi ffenna etwalaganya abantu b'ensisinkana mu butuufu nga beetaaga handi yange oba handi yammwe nze nakibagamba sigenda kukeera kumakya nsikana omuntu ayetaaga okuyambe oba yetaaga omukono mbagambe nti kakati bannange omuntu n'omusoza ekisente mu muyambe era ndowooza okubeera handi kukola wabula tonswaza mukwano yitawo wano era ndowooza bukyangana handi kukola yitawo ddeyo mukutu era ndowooza bukyangana handi kukola ku mukutu gwa Nyondo Media bukyangana handi kakuhostinga abantu kuleeta abantu sikiranga okumakya ne ngamba ono mumusondera ayagala kino oli mumusondera ayagala kiriwa ayagala kiri kubanga ze nyina okukkiriza nti abantu abo nabo baba basobola okukola singa baba bafunye opportunities nti abamu baba tebafunye opportunities yensonga lwaki baba bali awo nga balaakinga naye bafuna opportunities basobola okukola ki era kyobalanga abaana basinga mbaka engeri gye mbayambamuuko at least ne mbayigiriza okuvuba ne sibawa kyennyanja naye nengezaako okubayigiriza okukola ki okuvuba kyekiringa bano abaana tujja kukola gye bijja okuggweera naye nga nsaba mujye mutusapootinge era nga bwe nkibagamba nti nze engeri gye nsapootingamu abaana bano eno ebiseera ebisinga sapooti njijja wano Nyondo Glim Nyondo Glim mpozi ne plots ze tutunda eza Nyondo Estate Experts nti wetufunako ba clients ne bagenda bagula ebintu ebyo tulina engeri tuyambako bano abaana nti oluusi sijja bagamba nti no kakati babule n'abatwalidde emmere kakati n'abasindikidde ssente kakati nakoze ki naye nga sibeerera waawo ekituufu kiri nti mbawa support naye nga sente nzijjawa nzijjamu mmwe nga mutuwagidde era bano abaana nyina enteekateeka ezibawaayo kuba nzijukira ku Patricia bannange mwalumirwa Patricia mwawagira Patricia saawa zino Patricia ayimiridde talina kyeyeegomba kati era ekiziga kikola bulungi nnyo neyeetulya namuta nenga kati weetulikola bibyo nkola ebyange era wali akola products ezize nange nenkola ezange nafuna kera nti owuwe nange nenfuna owange era kera nti najja nangamba Rosette njagala Patricia bla bla nemwa Patricia ne boogera namwa products nange nenfuna baklansi abange sikotogera muntu bwe bulamu obwange ensi yakufa kuleka ne bano abaana nyinamuko ekirowoozo ekigamba nti nabo naali bakoze nga bwe nakolera Patricia nabo ne mbawa products ne babako batandikira kyemanyi musobola basapootinga ne muzibagulako ekyo kya byonna nnungi ate nga zikola bulungi tulina no nnyingi nnyo nja kuzibannyonnyola tulina ez'okusiliminga tulina eza teeth whitening tulina eza gundi zino anti wrinkle tulina kale products nnyingi nnyo zonna nja kuzibalaga nga bwe ziri abaana banene mufube okulaba nga mukola ki nga mubawagira njogedde nnyo kaŋŋende munda naye nga nzize simanyi kye ŋŋenda kutandika nakyo ono omwana ali ono housemaid gwe baŋŋambye aliyo simanyi oba ayina empisa oba talina mpisa simanyi ŋŋende nga ndi rude oba ŋŋende nga ndi cool simanyi naye kaŋŋende engeri gyanapelokamingamu yajja okumpa ekyokukola bwana if she welcomes me warmly I'll be cool to her and if she does the opposite I'll be worse mujye mwerabireko bwanyaniriza bulungi ngenda kubeera muntu mulungi naye bwandaga nti alinamu embeerabeera tugenda kufaafaagana nzize kukola ki nzize kuketta kuzuula mazima ate wamu n'okwetega byonna nga bitwalidde wamu nze musawo waabwe magende mutugire nze musawo nze kasawo kaabwe nze musawo natunudde eno tujje nze musawo oli omukazi wannananyumidde lamusiza nnyabo maybe ali atya abula gwe mbwa gwe gwe musawo
musawo wange, musawo. Genda waggulu witi nzije andira okukamu. Nzije nze musawo, nze musawo. Omukazi anyambazza ebintu ebimpi, nakandidde okwambala ebintu ebimpi nze. Omuwala nga mujama. Nze musawo, nze musawo wange. Siwezi kubava mdomoni. Ndiko tisazi ndikali mwenendo. Mpa mtibafunga. Sema sawa, weka sawa kando. Sawa. Kalungi. Abeno. Obula okuyingira obuyingi yagiyingira kati akola ki? Taliimu. Mulungize kale ntuma w'olabika. Nja kugiyingira kigimukwana. Obadde weebase kiki? Obadde weebase? Oli otya? Ewa mwe temwaniriza bagenyi. Ng'oli mwana muto olina emyaka. Ono mwana. Oli okay? Anti waali? Ali. Njagala nno ku gundi ku maloboozi gujja sinyala kunyumyanyumyamuko nawe nakataddemu. Kubanga njagala kunyumyanyumyamuko nawe oba nga tofuddeeyo. Nze musawo wange, kakasawo. Mbadde nkubuuza nti anti alinkahi, anti wo ali mu
gyali munda munjwe aliyo aliwa yagenda bukyalo kuzaala genda kuzaala ate ankaliwa yangambye mbudde ekijja yagala ndi kujjaye ate nga tonsanyukidde mwate musanyukiza bagenyi sakutereko kano mu nnyumba ebizigo byange bitegereko mu nnyumba ondeetireko wano katono ku gundi kuki katebe ntuleko wano katono musawo waabwe musawo akasawo kaabwe kati nze kasawo nzabe nnyumbisa bye baalemwa nze musawo waabwe kasawo njala n'okutulako wano naawe oba tovuddeyo weena akalala kaleete nze kasawo tulako waneeno kati oli otya ogambye olina emyaka emeka lwaki onnimba naye ng'oli mwana muto eno nze mbadde mmanyi tinze kulaba muwala mukulu ate ng'alina akajanja ng'alina empaka ng'alina olugezigezi twetwale besinkana mwana muto gwenzaala myaka 18 twala lugezigezi mmemme ng'ekukuba otidde nze otidde kamera edda mami otidde ani tewali ani akola enviiri so wekulako bulungi nibirawo waka ng'olabika bulungi ne kabebihoyo kakola ogenda mu saaluuni ani akuteekamu akasente anko sikyo waawo anko akuteekamu akasente ntule ntereere anko akomawo sanga mmeka akomawo saawa 2 oba 3 kati yakuba akasente n'ogako mu saaluuni n'okola akaviiri kano kati sookoleke anti waba waali anko akuwa akasente k'enviiri oba takuwa wadde anti waali akuwa ne anti nago genda mu saaluuni weekoleko talina buzibu anti akuyisa atya ampisa bulungi si mubi ono akakola mu bbanga ki myezi 2 kitegeeza waakajja myezi 2 myezi 2 ate ango ye akuyisa atya anko yena si mubi naye si mubi kubona ni yasinga okwanguyira bonna kuba yako asinga okwanguyira kubona ni yasinga okwanguyira anti yasinga okwanguyira naye ng'oli mwana muto odda mmanyi nti nno omuntu mukulu ekiri awo essaawa zino nze ngamba wandibadde olina kusoma lwaki tosoma fiizi yabula maama gyali ate taata yalagawa yafa omule mirembe kati wowe tewagenda ku ssomero okoma mu kyakumeka 7 teweeyongerayo sente wezaakoma okujja okutandika okunoonya sente kati wali okozeeko ewalala oba wano we wasoose nakolako walala bbanga ki myaka 2 negigwako n'ovaayo lwaki wavaayo bali bakuyisa bati nali nkolemu nga nzirayo waka kukola kikuwumulamu genda kuwumulamu lwaki sijje wadda lwaki okyusaamu walagala kukyusaamu wafumbye ku mmere nafumbyewo yange bakugambye nze jjanze tewafutegekedde emmere
Lwaki? Tewali. Bakugambye nzija naye gwe n'ofumbako yiyo. Sinabadde mukakafu. Twabadde mukakafu okujja kwange. Kati nze ngenda kulya ki? Nja kufumbirawo eyo. Bafumbye emmere ki? Fumbye muceere. Gw'otera okulya nga sirya muceere. Ngulya naye nga sigwagala. Kati ekitegeeza mu nnimi obeera ne uncle wekka mubeera mu babiri mwekka uncle muntu mulungi talina buzibu. Talina buzibu omufumbira amazzi g'anaaba? Amazzi nedda. Anaaba gaba galiwo Bangambye lwe mufumbirako. baba bakugambye nti kati ayagala kumufumbira n'omufumbira otidde kamera yange kyokka no omwana omuto eno n'amaanyi gampedde ne bannaye mukama wange madaamu muda mmanyi nti nnoba anaye n'abakazi naye tuli batiitiizi nze zonna nga neeweredde naye anyway ekyokukola ndowooza nkimanyi kati olinde omukulu akomewo kakati nina kino ndyagadde okubuuza naye kikubuuza ndowooza lulala si kati tewali buzibu. nkikubuuza olaba nkikubuuze kati Mbuuza. nja kikubuuza olulala naye nga kutwaliza wamu olyokke ewaka nti weevumawo olya bakuwa omusaala gwo bulungi. oyambala ofuna obudde obuwummula buli kimu kirungi. Buli kimu kirungi. Kale anyway nza tugende mu nnyumba just nze nzize oli sister wange just mbadde nzize okukulabako naye mbadde nzize omulabako kubanga yaŋŋambye ajja kubanga akuma ebbanga etali lyawala kati nozanda kubanga mbeera ku wano mpola mpola oba nkulyako ku mirimu oba emirimu gikumenya si mingi so eno yonna ogula olongoosaayo olongoosaayo bw'okeera okeera kukola ki otandika naki? Tandika nakooza bintu oba kwoza n'enjoza. Otandika nakwoza bintu oba kwoza awo nitandika okwoza nga lunaku lwakwoza ogolola ngolola. kati anko omufumbira ogambye fumbye wuyo yokka anko tekuma nali ekyeggulo anti nfumba kyange ekyemisana kalona kufumba kyaggulo ofumba ekyeggulo ne mukama wo naye naalya mukama wo omusajja naalya kakati akwako ku ssente ku tipu alekawo waka ssente alekawo ssente talina kubwakuba nagamba nti kwako akatwalo kaako kwako 15 kaako kwako katwalo 2 talina musere bwakwayo nga gwe personally nedda akwaza kukosa bukosa waka talina kyaŋŋambako talina kyakugambako akuwa buwi ssente za wakae kakati mama otomuwuliza mama muwulizaayo katonotono aye sina simu nsabako anko nimukubira osako anko nomukubira tolina simu anyway tugenda ozondage nze gye ngenda okusuula nsooke mpumulemuko kubanga ebisinga naatubiraba ajja kuba mulinda tulabe anti anko wakuma osaameka saa 2:03 si wekiri ekiza bwakomawo ngaomuwa emmere bwamala okulya emmere ngaagenda yeebaka kati omunyumba mbeeramu mweka mu babiri tubeeramu ffeka babiri kati ye asulawa asula mu kisenge kye gwe n'osulawa nze nsula mu ddiiro
Unosula mu ddiriro, unosula mu kisenge kyabwe. Amaaso nga makalu. Makalu mwana wange. Kaakati otwaliza wamu anko talina buzibu? Anko talina buzibu. Ne madamu osobola okuyitawo maama tekirina buzibu? Ne madamu talina tabu? Bonna tebalina tabu. Kati otyamu nnyumba weka ng'olumu weka, kale anka baakomyewo. Mu kusooka natyama eno mala ninguma nga sirina kyakukola. Ndowooza ebisinga naabiraba olungi. Kasita ntuuse, ntuuse nkyadde. Nkyalidde ddala. Kirungi. Omanyi gwe bayita omugenyi w'akagaali? Kati nze n'ebyange. Kati okuvaawo n'obutavaawo. Onyinako obuzibu? Nedda sikuliko obuzibu. Mbeerewo? Mubeerawo. Mpaka, onambeerera mulungi? Onambuliranga amazima mbajjaga tugambyeko nawe ebyamazima gatonke gakoze nga tolimba. Mulimu abaanamu mulimbalimba. Nedda sisobola kulimba. Naye okulimbalimba bulungi. Ekisawo seeyise bulungi, togenda kumpisa bulungi. Naawe nga weeyisa bulungi sobola kukola ki? Togenda kwegwako. Bwe sikweyisirizaako bulungi, togenda kuneeyisirizaako bulungi. Nyina kubeera muntu mulungi, naawe okuneeyisirizaako obulungi. Bwe nkulagako, nga naawe ondagako. Anaakaana. Bwe nkulagako nga naawe nkulagako. Osobola okumalako nange? Mmanyi ng'olina mangi. Osobola okumalako nange? Nsobola. Olina emputtu? Sirina nnyingi nnyo. Olina eggume? Nedda sirina. Olina empisa embi? Empisa sirina mbi. Anti byonna binjogerako nze mbirina, ate tubirina onamalako otya nange? Naye kyesaagala ojja kukwatagana, naye kyesaagala ye mwana omulimba. Kubanga nyina ebintu bingi okwetaaga okukubuuzaako. Olina okubizira mu butuufu bwabyo. Okitegeera, kuba nze kanjagala mbeere mukwano gwo. Omanyi kati ebiseera ebisinga bano bakama baffe be tubakolera, tubakola n'ebintu ebitusoomooza nga tubibagamba. Nze ombeera nga ndi mukwano gwo bwe tikakwesizaako nga sirina mpisa mbi, tosobola kumbuulirako. Nga tolina mpisa mbi nsobola okubuulirako. Sirina mpisa tosobola kumbuulirako. Ate ombeera n'empisa embi? Sobola, mba sikwesiga. Oba tonneesiga? Ate omwana mukwate ntya? Anyway, si wabi sirina mpisa mbi. Mu kujja kwange ondabye otazijja bugezigezi n'akajanja? Nedda ojja bulungi. Ozza bulungi? So oba ontunuulira olaba ndi ntya? Nyina olugezigezi n'akamanyiro n'akajanja? Nedda tokalina. Bwe nkutunuulira oba tokalina. Sibirina. Ate akalaakya? Era tokalina. Oba tonnaba kuntegeera bulungi nga sinnasumulukuka. Leka tulabe ebinaddirira mu maaso. Nga naawe oli ready for me. Omwana amanyi kyazanya nakyo. Ogamba ogambye naawe haddewo ameka? 2. Ogamba oli bwoti? All eyes on me. Even mine down you. Tunamalako? Ojja kumalako. Tugere ba bestie. Sirina mpisa mbi badde nsaaga, sirina kajja, sirina lugezigezi, so tunakubeera nga tuyimiza ebyama byaffe. Kyama mpolampola. Naye wankubulira ebyama byange totobako gw'ogambanga. Sirina gwe ngenda kugamba. Nange bwe naba mbuulidde ebyama byo sirina gwe nzija kukola ki? Ng'ogamba. Ddiiru. Siba. Siba. Gamba Auntie Rosette. Auntie Rosette. Bw'ombuuliranga ekyama kyo ne nkyogera, Mukama nkube ebbalaayi. Nange ndayire. Abakulu tebalayira.
nenga just abakulu bakola ki tebalayira ngenda kubulyanga ebyama byange ngenda kugamba ekyama ekyo ngenda kubulyanga ebyama byange nga wekubyewo nga nawe mbulirayo wekubyewo nga nawe mbulirayo wekubyewo nga nawe mbulirayo mpola mpola paka nabanga buli mwamanya ebyama byawe tenga tubisirikira siwe kiri kyama kyange kinyina okiraba tukyogera nti ono sisita wanwenzizeeyo tukwatagana bulungi ekisooka mama omulala n'omwana omulala just tugatataata ekibadde okimanyi ati just nze nzera mbadde ono sijjangawooko naye tokigamba nga omuntu yenna nze naye tukwatagana bulungi tuli bulungi bamikwano era niwembeera nga waliwo ekintu kyetagisa oba kumugamba oba kize sisobola kuba kale tetuli nyinyi bwe tuti just nze tikubeera sisita wange wabaze namu mwana muyambeyambekaawo kuba kati gwe ndaba oli muto muyambeyambekaawo biki biki bwemaliza mane nkole ki ngende naye nga simwagala nnyo aye naye tanjagala nnyo okitegeera so tetuli nnyo bamukwano kiri awo kubanga nekyala kale mama wange mulala tata wange ne tata we naye mulala mama wange bali n'obwe mulala just tata waffe ali ogwo kati tetukulidde nnyo wamu bwe tuti kuba ate nekyala ayinamuko empisa eno totera gwe kuziraba amanyi okuboggola tatera kuboggolera kituufu kati ebyama byonanga mbasigenda kukola ki genda mubuulira ayinamuko empisa embi ez'okuboggola nze kyo nange mbadde nkimanyi amanyi n'okulangira n'akulangira ekintu kyona kiri n'akubuma ebintu ebyo si bwe kiri nange mulaba awo tujja kukwatagana obanga nawe ebintu obiraba tujja kukwatagana kati omulaba kati ono ye bbaawe naye tujja kuba tunyumyako mpolampola kati ffe tukakubaga twebbirako ebintu byaffe mpolampola okitegeera ofunako ofunye nga ozibirako bwoti ofunako efunye nga akubbirako bw'ofunako ofunye nga ozibirako ogamba tubeerewo nga kati tugeze kati nze nfuuse muganda era njagala nga muganda nange nkwagale nga muganda nga tonkweka kintu kyonna era onatutuuse gamuno kati kuba nange nkubiddeko ekyama kyange era onatutuuse nga nawe nakukyagala okuŋŋamba ekyama ng'ombuulirako nga tonzibira si bwe kiri tugende mu nju tugenda kuba tutya babiri nze naani naawe nga tukwatagana tuli omuntu ogwa omu tugende nze musawo waabwe nga wanzirekawa awo wabweru waneeno wendaba obugundi anyway eziteekayo kati kamalabe hati yange entuufu bannange mpozi n'ekirala kye mbadde sibagambye omukyala yaŋŋambye ngenda kukwata alire mu kisenge omukyala yaŋŋambye ngenda kukwata kiripu ku kiripu naye yaŋŋambye kuzirilizinga oba okuzipublishinga naŋŋamba ajja kulaba wanaba yeetaaga okinaba nga bbaawe nga kituufu abadde akikola nga waliwo ekyonna kyabadde akola tujja kuzita ekijja okumukakkanya ku mutima omukyala bw'agamba nagamba ne wanaba mu bbaawe tonna kyabadde akola nga buli kimu kiri oke terina kulilizinga videos zino so kati yensonga lwaki tugenda kuzitereka olunaku lwonna obudde bwonna bwemulaba kakiripu akasoose manya nti waliwo ekitali kituufu mujja kwenda paka paati esembayo kubanga tugenda zikwata zonna zibeerewo tubeere nga tubalagako kamu ku kamu bwe kinaaba nga kikonfamingibwa nga omukyala omwami alinamuko embeera yonna so ekyo njagala mukimanye nti omulamu lupeka nokakiripu nkafulumye mumanye nti omuliro gukola ki gujja kitegeeza omwami abadde nga bakyakweriisa nkuuli abadde yeeriisa enkuuli naye bw'anaaba nga talina kyamaanyi tujja tungali innocent of course byo temujja kubiraba era nja kubyesigaliza omukyala kyeyasazeewo mukipinge on nga muwatchinga whatever happens be strong. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam
bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyondo Media.